Simply over you guys, kubigambo byemogera ku social media. Ekati mwe bantu nze mwagala nkoleshe ebyadda. Mwana mulenzi munangate Bianca eyeeyisanga omuwala. Actually content we gwakola munangate ku mukutu ogwa TikTok eside eno. Kakati nno avuddeyo nga ali mu maziga abadde ali mu kukaaba eno ng'agamba munnange bali mwogerera biki nti siyazi biki nti mwagala nti ssente azigyewa nti ali mu kwekoya munnangate Kasimbi okubeera nga yeebeezaawo eside bannange yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso naawo ngenda kubeera nga nkulagako ku muyimbi munnangate King Saha mu maaso awo kw'ossa ate ne chicken alaze ettabbu abantu bali mu kwebuuza munnange mwana mulenzi ono ssente azigyawa ali mu kulaga munnange ate ettabbu eside eno bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi mu byonna kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo eside eno ntandikiddewo ne Bianca munnange Bianca ono actually nga we mbadde nkutegeeza wali mu kutandika nti akola content yeeyisanga munnange ate abawala eside eno wabula mwana mulenzi ono avuddeyoko wali mu butambi obw'enjawulo bannange ono omwana ataggwayo omanyi ofuna obutiiti n'abuteeka mu kiwato nga bwogezako okulaba bannange naye avuddeyo actually nga bwogezako okulaba katambi ako munnange abadde ali mu kaabaawo. Era nzize mpulira obulumi you guys kubigambo byemogera ku social media. Ekati mwe bantu nze mwagala nkoleshe ebyaddala ddala naye ne munda ku TikTok ne muvuma ne mpisanga atalina makulu bukakafu kyo obulaga nti nze ndi musiyazi ebyaddala bukakafu mwina obukakafu it's just content ne wena ntaddeko wiki kyabadde kya content ne mwe just nti Uganda mmwe mulwawo nnyo okubuuka ng'abalabo bateekako wiki ne bateekako enjala ne bakola content ne bamala ne babijjako nange bwenti obwemba okitegeera nze gwolaba ndi kweyanoonya kyakulya muli awo munnagera nti saasoma nali njagala osoma naye munnaye ozadde bange tebali bulungi nze gwe muliko ndi mwana muto ne byemwogerako sibimanyi mbu banziyaga kifo ky'okuvaayo ne munyambe ebyaddala mwe muli eyo mbu musimanya munoonya linnya mu myaka 16 abantu ab'emyaka 50 mundiko munvuma munsibako ekigambo ekitaliiwo mugamba minisita Balamu ne mutalinga ne poliisi mbu egyenkwate mbu simanya mbu neefuula omuwala nze bannaye kino kyendi mwagala nze ndyewa munandiisa kumwe mwenna aboogera tewali andiisa tewali ansusa ochegere nze just ndi wano kugamba bannayuganda fena tulina okweyagaliza ndi mwana muto naawe kimanyi nti ndi mwana muto naye ebintu byemunsibako nsina ggulu byesitakolangako byesibigezanganako simanyi nabwe bifaanana byemuŋŋamba mbu simanyi ndi musiyazi banaye Bianca si musiyazi Bianca ye muntu agenda ku show mwenda wano ku bulayo bandi munnaye nga ngenda nga mbwekubira nga noonya kasente mbonaabona okitegeera mu abantu bange bandibadde bannyamba nga Bianca bambi kankuje mwene embeera kyokka ekyawusa mu abali awo abali okunzijonkera okitegeera eside eyo simanyi ndowoozayo gwe alaba Jaminati Yogi gwolowooza nti no kino kirungi kyakola ye abaffe newabeera nga kontenti amwongerako kyenkanawa munnangate eside eno byebyo nno munnangate ebikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi oyo eyeyita munnangate Bianca ku mukutu wali ogwa TikTok ku side yemu nga nkongeddeyo ku munnange awo nfuddewoko chicken ali mu kulaga munnangate ettabbu eside eno naye nga wali munnange mwana mulenzi ono yaluzinga omulimu yali akola munnangate ku Baba TV munnange nemuwummuza olw'ebyo ebibadde bitambula munnangate gye bufuddeko eside awo naye wabula avuddeyo munnange n'alaga ettabbu abantu bali mu kwebuuza nti no chicken munnange ssente azigyawa abadde yakavaayoko n'alaga emmotoka empya gyaguze kosa n'ennyumba gyali mu kuzimba bintu bingi byabadde alaga mu kaawo munnange n'alaga ettabbu naye nno bikyagenda mu maaso munnange ate okwogeza abamu obwama Kitoka chicken aguze emmotoka eyokusatu wonderful. Yes, mwana mulenzi ono chicken tumanyi bulungi nti awadde nga ayina emmoloka ez'akabi ez'ebbeeyi era zibadde bbiri kaso olunaku lw'ejjo yayongeddeko emmotoka eyokusatu era ng'eno emmoloka yagiguze obukadde bwa Uganda 140
nkaddemu yagiguze obukadde bwa Uganda 140 enemuluka abadde nga agyegomba era nga agyetaaga so yamaze nabanga agigula naye ekibuuzo ekiriwo ono Guy Center azijjawa nkaddemu buli muntu ali mu kwebuuza Chicken Center azijjako emuka zayina zonna za bbeeyi gambye essaawa alina emuka 3 era nga yesembe okugula yagiguze miliyoni 140 yevuddeko yagula emuka ya miliyoni 10 so kyetwebuuza Guy ono sente ye azijjawa siga newankubadde nti TikTok atayinza kuŋŋamba nti akuba obulango bw'ebbeeyi obusukka emitwalo 5 kyetwebuuza sente azijjawa simbuseegu wonderful ye mwana mulenzi munanga te chicken leero nno bwenti munanga te bwe muchekinzeko ebiri mu kutambula eside eyo kankongereyo ko wali omuyimbi King Saha yavuddeyo ko wali actually nga we mbadde nkutegeeza mu kutandika mwana mulenzi ono ali Canada okubeera nga akwasaganya munanga te shows eside eyo wabula yabaddeko ko ku dduuka ery'amaanyi ennyo munnange liyite erya Apple litunda munnange ate amasimu kossa n'ebirala ebigendera munnange ate mu tuluba eryo esayidi kakati nno yabadde wali ng'ali mu kulaga wali ettabbo kossa n'amasimu ge yabadde nago amapya nga boogezaako okulaba wabula bibadde biri mu kwogeza munnange ate abamu obwama. Guys, King Saha yaguze iPhone 17 Pro Max. Kati Spice Diana yakomentinze n'agamba nti my king keep for me one. Kati waliwo muyayaze mu Spice Diana n'amugamba nawandiika nti Winnie wa mami yajesoose. Kati wano nze nenebuuza wano Winnie wa mami agiriddewa? Omuyimbi King Saha eside eyo kankongereyo ku wali katono nnyo nti Spice Diana jukira nti nno Spice Diana yasazeewo okubeera nga celebratingira munanga ate amazaalibwa ge wali mu France mu kibuga eky'e Paris wali kakati nno yabadde wali mu kibuga mu Paris wali nga boogezako okulaba akatambi ako just ng'ali mu goyingamu munanga ate crazy. A quick shopping. Guess what? Each day will have a new outfits, new vibes, new destination, new age in a few, and new clothes. Yeah, so today this is Zara. This is a Zara shoe. Everything Zara. Yeah, you know, you can easily get something quick to wear. So I'm doing this today. How do you see? Do you like it? Spice olwawona amasasi mukazi watu nagamba kagendeke France obulamu obumpi alye ku sente nekati mwabamu aga kusoka kuona kufa mubadde sente muzirieka ye mwana muwala munanga ate omuyimbi Spice Diana leero nno bwenti munanga ate bwenkoze gwe kasitobera ngo subscribinze ebisigadde byonna munanga ate bitulekere.